Twebaza nnyo ku Beg TV omulabi waffe abatugoberera bali mwebale nnyo basubscribe kyemukoze kya muwendo nnyo abateekamu ensimbi bannaffe aba Stay Sites bannaffe aba Bar Restaurant wali ekitintale bali mwebale nnyo mwewalire ddala bannaffe aba Stanbic Bank bonna abateekamu ensimbi kyemukola nakisinga okubeera ekyomulembe nnyo. Tuli ku mukolo tuli batukawa omukolo gaggadde mukolo nno gaggadde naye ebisingawo tujjagala tulimanya mpona njagenda mbasuubirako tuli wano ku Namirembe ekyengulwa Bakuti Bekabyayi Bunga Okaaku Mabike ne bali mu kutongoleza enteekateeka mutongoza ki soko musekola babekitire ko tumulya kino mutongoza kiki ekimu lwaki tuli wano tuzi wano okutongoza enteekateeka na mutayiika ekitangaala eri bannansi okuva kibatidde ekisinde ekigenda okuteekawo enkyukakyuka mutongoza kisinde ekibiina kisinde abantu bakowa ebisinde ate ebibiina byonna bivudde mu bisinde so ndi mumativu nti n'olwaleero kyetuzze tukola bulijjo tugenda kukikola nga bwe twatandika kyemuyita ekibiina olwaleero kya People Power bwe twakitandika nga tuli bwe twatandika Nuupu olwaleero bwe twatandika ne People Power. People Power yavaamu Nuupu leero tutandika ekisinde era tuzze wano leero ng'abakulembeze b'ekisinde kya Mairidi nga musombye nnyo baasi koste Masaka ate balisobola kuva Mawogola n'entambuza ebigere era teriyo yali atambuddeko okujja ngo ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga baba bagenda kulamaga ekitali ekyo oteekwa okutambula ne means of transport yonna eriwo kasita eba nga wekutwala waliwo ensonga. Kati abantu abavudde wano bavudde Masaka bokka aba Uganda yenna abantu abali wano bali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo bazze mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ng'ekikulu kya nnyo okugatta endowooza waffe gye mulowooza nti ye Masaka tugigatte n'ab'e Kapchorwa tugigatte n'ab'e Rukunjiri tugitunde ffenna tuveemu n'omukulembeze omu nayo kibwa Mathias Mpogasa era tuli basanyufu kubanga yeyinga omuntu abantu badde boogera ebigambo bingi ogalabika sikyaliko kino ali ku kino leero ke kaseera avuddeyo ategeeze bannansi wa bayimiridde okuva lwe batandika okwogera ebigambo bino. Mpuuga abantu bamulaba ng'omutiitiizi ali diplomat nnyo toyinza kutya kisiki omusajja amugamba bamasuuti amakooti munama oyo yennyini ayogera yatidde Mpuuga tasobola kutya kisiikirize kye kiri kisiikirize kye just kisiikirize kati tayinza kutya kisiikirize kye era ng'ayagala okutegeera nti bamakooti ajja alabe wano bawaliwo bamakooti tetusobola ate kuweebuka tuleme n'okwambala ekkooti mu kiseera ky'ekkooti kubanga waliwo yayogera ku bamakooti tekisoboka tujja kwambala dressing code okusinga mu kiseera ekituufu wawo tuzambale tubala bukulembeze bwa ggwanga bannansi no era ne gye tuli kati waliyo ekisinde tuli ba Nuupu okufa obufi naye struggle yafa naye walowooza bwe wayita wa Nuupu toba muzimu okujjaho nga batategedde kyeboogerako. Ndi fulaga beera wa Nuupu mu Ggombolola y'Emitete mu Sembabule district ndi mu gazeeti ya Uganda n'akabonero ka Nuupu. Okyali wa Nuupu okufa obufi byokolera bino byonna byokola bino tutereeza kibiina kubanga baali mu kuteekawo omwaganya gw'abantu otereeza kibiina kya Nuupu kubanga baali mu kuteekawo osinziira Mitete anti twatandika Nuupu ne People Power ne tuva mu People Power ne tugenda mu Nuupu ne tutateekawo bukulembeze structure no structure up now kati muli mu kuteeka okuteekawo embeera ffe tutwala mu bukulembeze mwebani ng'abakulembeze ba Nuupu kubanga yatuddawo ezifoma nawe otegedde foma byamulema anti ani yaddako teri kibiina kibeera onogano no foma ng'ate yaliko gubagamba nti aliko naye taliko naye tamanyiddwa waakola ye alina activity kirero ono Mpuuga ali wano bo bali ludda wa yamanyi wakati koko byokulonda mu Nuupu ateekateeka okulonda bakulembeze ekyo kyennyini kyekividdemu bino obutateekawo okulonda kwa mazima na bwenkanyo. Nuupu mukyajagaza ki mukyajegomba kweki tulina amaanyi gaffe mangi ge twateeka mu nsonga eyo lwaki temukivaawo ekimu ku byo kwe kununula eggwanga Bekabyayi wali mu FDC wali mu reform agenda n'ogenda mu FDC n'ova mu FDC n'ogenda mu Federal Alliance n'ova mu Federal Alliance wuuyo mu People Power wuuyo mu Nuupu issue yange eri emu yakukyusa bukulembeze ebyo n'ebibiina byomenye byembaddemu n'ebisinde mbadde bimenya mu 7 ye mukulembeze nga nze intention yange yakugjawo bukulembeze bubi eba tebundaggwa va kuba n'abaatuuka ne balowooza nti wabakoze ekibiina kiwedde nalikuwa kufuluuta ne banjula abakyala ne bayita baganzi baabwe ne beera ku buliri bali awo balowooza nti ensi yaggwa ffe tulowooza nti tennaggwa ensonga lwaki tutasiiba enjala ne tutambula ne tujja wano kakuyege gwe mutongoza wano wakutereeza kibiina kya Nuupu
n'okutwala obukulembeze bw'eggwanga nga musinziira Wakamookya Kavule wonna wenyini otutandise kati tulina ekitebe wali Namirembe naye lwaki tamugambira ddala tulina ekibiina tulina ekitebe Namirembe n'ekibiina kinatuka tujja kukyogera. Happy New Year! Nga tufundikira omwaka guno City Sites Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigondayi plus mu muzigondayi plus buli kakadde ko saving okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gy'emitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gwayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 9 ne noti 7 4 n'ekibiina bwe kinatuuka tujja kyogera naye kati tutongeza kisinde ekitwala mu buyinza. Ogambye kyensinza okufunamu nti mwenga bammemba ba Nuupu era bakulembeze mu Nuupu mutongeza kaweefube wakutereeza kibiina kya Nuupu mwagala kuteekawo democracy mwagala kuteekawo obukulembeze kuva ku byalo structure Kyagulanyi yebakkiriza tetuleeta permission kubanga twaliko mu byobufuzi nga tali by then singa twalina permission ya Bobi Wine singa struggle ntetuusewa era ye musinzo okwebasa struggle kuba teriyo mulembe Museveni gwawumuliddemu n'ebyokulwanyisa n'abyebase wakana yatula n'abakyala be n'azaala n'abaana n'abazzukulu nga guno gwa Bobi Wine. Lubongoya ye Secretary General yabawadde ebbaluwa bakkiriza okutalaga eggwanga kyo kyennyini ne Bulongoya n'obwokibuuza teri akimanyi era bumulabirawo Kavule Kamookya awo wakoma n'omukuba mu mawulire nti ye Secretary General naye teri omuntu w'emawogola yadde weerukakka bawo Kibengo amanyi nti ayita Lubongoya kyokka ate emirimu gy'ekibiina gitambulira Lukakka so bave mu ofiisi muleme kubogerera wano nti wali kye bayita Lubongoya ffe tukitegeera tukyagala kulaga nga kiraga pepa waka ababavuga nnyo ababakuba bagamba mwalya bino byonna mubyogera kuba mwalya babasasula muyuzeemu ekibiina ky'abannamwe gwenga beka byayo by then nga tutandika people power waliwo ebibiina era ebyo babyogera nga tutandika people power nti ab'FDC abajema abadp era babyogera nti abo baalya baagala kumalawo bibiina era ojjukira speech ya Mawu ng'alwana ku DP nga akuba NUP ng'era bawo ekitibwa Mpuuga batandika NUP nga Mawu abakuba abayita buli kyasanze otamero ningeno bamuyita Nsujju. So bino tebitandise leero ku mulembe guno wabula abantu bonna abayenjefu babagwako boogera ebyo. Omuntu beka byayigwe ngali muntu okoze ngani ku mukolo guno nzo mukuba testes lazo mukuba dekachika ka testes bwe tuva ku guno kyekiddamu bwe tuva ku guno ekisooka tutandika by January okutalaga eggwanga tula ne candidate mwina ne candidate we have a candidate a suitable candidate not just a candidate it is a suitable candidate mumuletera mu kisimbe tunalaba twabaddeko wano mu Central Okawo osanga abantu nga tebetesitese eno balina Kaine Rugaba balina Museveni balina Mugisha Muntu balina Mbabazi balina Besigye bonna baagala buki mu butongo balina Muhoozi mu January mugenda kutongeza campaign za mwezi ezokunoonya oyinza bwa 2006 wa president wa Uganda ni wano osanga omuntu bwagaba afaayo ntawe mulabe omuntu gwe muwagira yakkiriza aliwa kubanga tugenda okwira olumu ng'agamba leero kyekimu kyetwazze wano okukola leero kyetuyise a big statement kwe kwogera bannansi ababuuli ki kyayimiriddeko kyetugenda tazze buzi by accident ali wano ng'omuteeketeeka agenda okubulya abantu ebintu ab'ekavule mbatwalire mawulire ki batwalire nti kino ekintu kiyise bye bennyini bye bazaali omwana be bamweriiridde baalwala amakiro kasita baali mu kutegeera omuntu atudde awo fo ye ndabirwamu yaffe munno